Kansubire muri bulungi mikwano gyange mwenna abangoberera amanya Dr. Bulamu omusawo w'amakaago. Leero tugenda kuyiga ku kifuba ekiruma nga kireetebwa okweraliikirira, okutya, ekyekango, mpozzi oba oliawo n'ennaku. Ekifuba kino kitera kubaawo ng'omuntu awumuddeko nga oba weebase oba ng'otudde olina ky'okola ne weesanga kizze. Kijjira mu ngeri eri sharp oba nga kifumita. Obulumi obusobola okuwangalako wakati wa seconds 10 okutuuka ku dakiika nga 10 oba oliawo kisobola n'okuweza essaawa nga kikyakuluma. Engeri yakyo kisobola n'okukuleetera ebisulo mu kifuba, oyinza okuwulira engeri y'okwokerera oba okusannyalala nga mu magulu oba ne mu kifuba mwennyini, oba n'owulira ekintu ekizitowa mu kifuba kyo ng'omulingo omuli oguyinja. Naye ate era buno busobola okubeera obubonero obwa endwadde gye tuyita heart attack. Naye tubwawula bwe tuti. Obulumi buno obuleetebwa omuntu okweraliikirira oba okutya busobola okujja ng'omuntu awumuddeko. Naye ate buno obw'endwadde y'omutima oba heart attack busobola okujja ng'omuntu oli mu kukola mirimu oba ng'oli mu kukoowa oba exhaustion. Ekirala, endwadde zino zombiriri zisobola okwongeza enkuba y'omutima oba kye twandiyise heart rate, era biyinza n'okukuleetera okuziira. Zonna bbiri zisobola okuleetera okuziira. Ekirala, obulumi bwa heart attack oba totidde oba teweeraliikiridde oba tolina mbeera yonna ekutawaanya. Buno obwaffe obuleetebwa okutya tebutambula, naye obw'omutima obw'endwadde y'omutima buyinza okutambula ne weesanga ekibegabega kikuluma, ne weesanga oluba lukuluma. Embeera eyo ng'owulira obulumi buli mu kifuba naye nga n'omukono tosobola gutambuza, ekibegabega kyonna nga kikuluma. Ekiyinza okuviirako okulumizibwa mu kifuba nga weeraliikiridde kwe kubeera nga otidde nnyo, kwe kuba nga olina endwadde ya pressure, kwe kubanga obusuwa obuwa omutima omusaayi bufunyeemu obuzibu, oba okubanga omutima tegukyasobola kufuna bulungi oxygen. Mpozzi n'okussa ennyo, tugeze nga bano abantu ng'atidde nnyo neyeekanga nassa nnyo, oba bano abava okudduka nassa nnyo, kakati omutima ne guba nga tegukyasobola kufuna oxygen amala kuba oxygen atambulira mu musaayi. Mpozzi n'enkuba y'omutima yo yennyini okweyongera. Kakati obulumi buno tubujjanjaba tutya? Olina okweyigiriza embeera ey'okurelaxing oba ey'okuwummulako, tambulako oveeko awaka ogendeko ku bifo ebirungi, oba olina kamera okubeko ku bifo ebinyirira. Ekirala, kkiriza ekizibu kino nti bwekiri ogezeeko okukimanyira kireme kukumalako nnyo mirembe. Ekirala, weemanyiza okussa oba kye twandiyise deep breathing. Sika nnyo omukka guyingire mu kifuba kyo nnyo omale ote. Ekyo kikolere ddala emirundi egiwera paka lw'owulira ng'otandise okukkakkana munda mu mutima gwo. Ekirala, weewala ebyo ebiba bikusitressinga, tambulako n'emikwano gyo oba yogerako n'omuntu gw'oyagala, oba mugendeko out oba okyalireko mukwano gwo oba engeri yonna asobola okuwummuza. Ekirala, weebaka ekimala oli bulungi, ate gezaako okubeera positive. Leka nnyo kulowooza bintu bibi byokka. Gezaako okubeera positive mu bulamu bwo osobole okwerabira ebyo ebiba bikutawaanya. Ekirala ky'osobola okukola kubala 1, 2, 3 paka ku 10, 2, 3, 4, 5. Gezaako okubala. Kwegamba obwongo bwo buleme kulowooza kiri, bulowooze ku kyokola, weefuule bize. Ekirala, weewala okulya emmere erimu sukaali omukolerere oba sukaali omukola obukozi, ono sukaali gwe bajja mu bikajjo. Oluusi ne bamukolamu keeki, oluusi n'omunywa ku caayi. Sukaali alinakyo oyo yava mu bibala n'ebintu byonna eby'obutonde ebiwoomerera, so ono gwe bakola obukozi. Ekirala, exercise. Kola dduyiro amala, exercise regularly, osobole okubanga omubiri gwe gubeera fit. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amanya Dr. Bulamu omusawo w'amakaago. Teweerabira kusubscribinga, vidiyo endala zikyajja. Mweraba.